Hey, nze Maureen. Bananga bagizba Maureen nantume mwenna mwebale kuwagira mwebale kunjagala mwenna nga bamanyi nti no tuyina olimbo olupya wojje kigere kakati mwenna abakoze challenges za wojje kigere. Thank you so much. Mukama Katonda eka yababaddizawo. Kakati njagadde tukitwistingemu katono nga tugenda kola bwe tuti nsaba oyo yenna asobola akole challenge ya wojje kigere ateeke ku TikTok ye antaginge nze njagijjayo njiteeke ku TikTok yange ne challenge eyo gyokoze erika akasente si kangi katono nga kagenda kutambula bwe kati omukyala n'asinga agenda kufuna $5,000 n'omwami n'asinga agenda kufuna $5,000. Ekintu kino nsaba kirunning for 3 weeks. Bananga bagizwa Maureen nantume creativity gyonoba otaddemu ebigambo ng'obiyimbye bulungi bannange ng'onyirira bitya nze ninze challenge eyo giteeke butesi ku TikTok yo nze njagijjayo taginga Maureen nantume nze njagijjayo njiteeke ku TikTok yange ku Facebook account yange omumwe nyini mu videos ze tugenda okulondamu mwe tugenda ate okulonda video 2 ezinabaziwangudde mbagala nnyo mukama bankumire challenge zitandika kati.